Yes, okay, tugenda baso Happyland Film Production. Etandika film tandika mutandisi bakutusizaako film yabwe. Kyasumula busumuluzi. Ono agamba emizigo nedda. Ekisinga okusesa ku muzigo oba musula enjala muzisula. Kati waliwo ali eno baby olaba. Nze no naatera okusala akasawuli nyani enviiri munaye tezikyagenda mu sente. Nange nyatunulako ng'abakyala abalala. Kuyamba satana bakazi naawe nagano okubeera mu bakazi beeri kale balanisa okulaga ndi omukazi akola enviiri omanya aba yaye naye aba ayagala kukumirawo ng'endiga ono olwogedde ku kyenviiri nze nagano ebyokubeera mu bali abakazi abasiba enviiri naawe revu yafe ogiraba nange era munange wenkunyirira si kibi olina okunfaako munnange ekyokwagala nkwagala omu ayinza okugaa nkwagala naye sikwagala wenna kwagala okimanyi naye todda kunteeka ku nninga kuba kati lockdown ogiraba sente tezikyalabika ne tuvaayo ne tujja tudda erudda ewabatulesi omwami wa wano oba akola mulimu ki ebiseera ebisinga byonna abeerawo sente zitadde wano kati ogenda okwetegereza kubanga ndaba mwekunyo munange mwangu esente zibatwala nzitadde wano wakati bano balina olugendo omwami lwe bamugambyeko kwe kubateera wali akasente akagendo bayambako mu lugendo kati omukazi lengera gye yasibira nalongo omukazi oli amazeeko emire omukazi kyeyakola ng'agenda wa Nalongo mufuuwa mmindi ng'atandika kunnyonnyola musajja yaleeta ekikazi kinyirira bane tukyalina mirembe tetukyasobola kunyirira kubaako gwe tusinga ku mizigo giri munange Nalongo simanyi oba oyinayo ku mindi egubya emindi eyakigubya n'emmindi esiba omuntu obutaddamu kubigula n'abeera nga ne bwanyeenya tasobola kubigula sooka onnyo ku mindi emirundi enalengera engeri y'okuseyalingamu kolona emindi ekombwako abantu bameka amuwaddeyo amajimbi alyoka agawulire tugenda maaso ndagala njagala oli maase ku kiyibu waali oyagala agenda ati Nalongo saagala agende njagala abeerewo amuwadde eddagala nayagala asiraane banange video ekyagenda mu maaso naye bana ekyambadde nkusaba genda wansi wa video eno nyiga subscribe onyige ku kadde then omala okunyiga kadde nyiga olo nkwegayiridde nnyo bambi nkwegayiridde nyigira akadde onyige olo esigade tugende maaso video egende maaso naye omukazi omusiranye omukola ki ono yalese sente omukyala abeeko byazikozesa ebirala ebibagasa omukyala yagenze mu birala byakuloga kali musajja mukulu agenda okudda ajja ayita nga takulisayo mwami kanigagamba nammwe mwanguyeeyo kanigagamba ndi ekirwage twasanze maama ali bubi mulwadde era neŋŋamba kankomewo n'akasente kewampadde nenkamuwa olengera abasajja ebali mu buzibu yamugambye omukyala agenda mu kyalo ono omusajja atukwegula omugaati n'asooka n'afuna amazzi awo ag'ekikumi n'alyako ekitundu omugaati yaddaaliddeko ekitundu ng'amanyeeko aliyo yekka era munyingiridde mu pulaani ennaku emukutte abadde amanyi agenda kukomawo afumbe ekikyayi bano bano agenda okudda enkya nga guweddewo kumba omukyala mbuke yagenze mu kyalo yakomyewo yasanze nnyina mulwadde akasente n'akamulekera kumba akasente yakatute mu kuloga ayagala kusiranya neyiba omukyalo oli afaananeko obulala baabo tugenda maaso gwe baagala okusiranya yoono alina n'obusenya amannyo kumbe bali basenya essavu na munnyo kati bamubala
omukazi takyalina kyakola okujjako okulingiza ebife wa mulirwana. Bakazi mmwe mujja kulabika nti mufeedinga muggwewo. Kwe kutandika ofuna olusso olumulinga olw'enswaswa. Bulogo laba emimwa. Ebyemizigo oli akuloga misana. Kwe kutandika okwetooloola. Olulabye baketi ey'okunaaba n'amanya oli agenda kunaaba. N'akwata eddagala. Lye baamugambye atege. Njagala nkulogo. Ono kamuloge. Enkoko kumbu simanya. Mwereesaleesa wano obuvaamu simanyi muli enkoko. Enkoko twasigala zirya mu nnaku nkulu naye mwe muzirawo naye mwagalira. Mwaba talunda nkoko sente ezizigula muzijja banyagala osiraani nammwe mulye ku ntula nga ffe. Emitwalo gye baamuwadde 7 bw'ogulako enkoko ey'esatu oba tolidde enkoko. Okumanya bakazi mu omutima ogw'okuloga nga gwakwata bukwasi. Mukazi wattu ng'ayitawo agende anaabe. Tugenda maaso. Kadi ssebo abajja okunaaba ono yamusanga. Era tewali asooseeyo gwasoose. Lwabuuka ne limwambala. Kyova olaba emizigo. Emizigo nedda bannange. Kale nga wayita sabbiiti emu. Bannange ekikazi kino nga kigumu ku bintu byonna byonna bye tukikoze nga kikyabeerawa. Kanti bagenda okwetegereza. Wangi nga badda mu lugambo omukazi bamuloze naye taseguka. Oli kimuleetedde okutya. Yamugaa tofaayo. N'alonga eddagala lye yampadde nalikoze bulungi nnyo. Oyo omukazi ajja kitegeera. Bw'obanga wamusimbye ejjembe bannaye mwana gwo onooba otuyambye. Ekikazi kiri wano tiringa eyo kisajja oba nakyo kyaluga mulogo omusajja bannange. Nti kuno ekyo namukoze kyekijja omugwana. Abono ozo kyafumba. Munnange ze sikyafumba. Buli kyafumba iwa buli. Yamuloga. Mukola banze mpulira. Emmere buli wagifumba iwa kasasiro yamuloga. Era njagala omukazi oyo adibe. Omusajja abadde amwagala ennyo amuteekamu essente. Aleme kuddamu muteekamu wadde. Mama nnyabo. Tugenda maaso. Kati baba bakyali mu lugambo omwami nga takomawo. Bannange ebintu byalinnye ebbeeyi luno. Nga bakyusa emboozi. Banne mwana gwe kati baseera enva. Ekimu. Asajja aseera emmere bannaye nze simanyi nakumanya. Nabaza ebintu bikyagulikako. Kale mwana gwe tunaddamu bwe. Tujja kuddamu. Ng'okomyewo mangu omusajja tumusanze eyo. Ng'atandika kweyogeza. Ebyantama nammwe. Kani nga tujja tudde wa musajja mukulu gy'akolera. Baaloze mukazi we asiraana omwami aleme kuddamu mwagala. Byonna byabadde amulabamu aleme kuddamu bimulabamu. Komedi mungi mugwanga ninaonekano bali mbunobuno yegayirira akakazi nga lagaka nate nga yefula takagabisi bali ku social media. Mugwanga Omanyi ku social media owola buli kimu ekiba kifa mu ggwanga ku social media. Osengera mwana Baabo kale mutwala ogenda okwetegereza ayina gw'oyogera naye. Genda funa wa boda amutume wa. Musanyufu nnyo ennaku zino, musanyufu bulala omwami ono. Tetumanyi oba bali abaloga baaloga ne bikwata naye omwami omukyala gwe baaloga tulengera era ababoda kyabayita okutwala ki. Egenda maaso ne tudda eri abaloga bafuyi b'emmindi abaseketereza abatayagadde ddala kola mutenda ali bulungi wano. N'agenda oba n'ayimirira n'akusasira. Ono olumu asula n'enjala. Katuba tuli omwami ng'akomawo. Amannyo. Bano bali mu lugambo. Muli mutya? Tuli ssebo oli atya ssebo.
omwami atambulanga ababa afanana ng'omuntu obuvunaanyizibwa. omukazi yafuna omusajja naye omusajja omulabe bw'ayambala olabye jjiini gy'ayambadde bannange nze nja kiroga ekyo ekikazi banaye omusajja otulina omukisuuza kyokka bannange abasajja baatulekawo n'atulekera ekiro z'akawunga n'agenda ne mukene obutadda Wasikanga kizunga biki. Tolaba nti abantu batomera. Ebyo bambi yatomera. Naye tebaggwa bali ku mukazi bamugeya mbubbaawe yatomera awatali gamani omukazi oba yabakola ki ne buli kaseera abeera omusajja yatomera mukazi mubi omukazi ku mpisa gy'alina kati agenda otuuka sseba abuuza maama waali maama w'omuto maama nga taliiwo kyokka kano kalina waaka gwe katanaba kola ekandi kajjuza koleraako wano. What is a map? What is climate? Babuuza map kyeki climate yani? What is UPDF in full? UPDF in full. Ekyo kyangu na Ebyo byangu gwe. security people. Uganda Security People ye UPDF. Uganda People's Defense Force. Akaana kamanyi waliwo n'ebibuuzo ebawa abazadde. Kyova abazadde abasinga tebakolerako baana w'omuwaaka. Akaana kakuswaza ne kamanya ekibiina ekituufu taata mwe yakuma. Uganda Security People tebina ebikwataganya na UPDF. Era kamulaga nti okiseewo bitaata era kukaali kakimanye. Kati Kagasombo manyi agajja waliyo olusozi yakola entumbwe baaba. Abendo Omubbi agikubako engala n'afuna pressure sukaali n'alinnya. awo jeba ne chima pasenta awo Kati kumbe Kagasombo abanje sente ez'okuleeta amazzi. ekawungezi gwe bulako Buli lunaku ndeeta amazzi oŋŋamba ninde mu akawungeezi banza olowooza naasulanjera nange nkooye mukulu. Kati okaabira ki omusajja omukulu oyombera ki? Yenna alinga ayagala okuteguka. Bintu bino nkomawo akawungeezi ko ŋŋambye. Musajja atune nga tojayambala era nisofuuka eryato. Omukazi sente zibamuweza okukozesa ewaka agenda zifuuwa mu mmindi na kuzirogesa. Amabanja gatandise okulabika kandi gajja ewaka wano. Katulabe gye biggweera. Tulaba fino omanyikiddwa ng'emizigo nedda. Kaakano mu kaseera kano mukyala wuuno ali waka. Agezaako okubira omwami. Omwami alinga atakwata. Akubira omwami. Bwawanika amagulu bwa seeri. Bwawanika amagulu bwa seeno omwami tamulaba. Omwami takwata ssimu. Abantu nno baloga zino essaawa omwami yabanga atuuse ewaka. Musajja tabanga azibandi. Azibandi nga takwata ssimu azibandi. Kino nalabika takitegedde. Azibandi nga takwata ssimu. Omwami tamukubirangako n'atwala obwo bonna obudde nga takutte essimu. Waliwo ekitali kituufu. Yasooka n'akirowoozaamu ne yeebuuza ki ekigenda maaso. Omwami obutakwata ssimu muze ki? Efirimu egenda maaso. Munnanga akawungeezi. Mukazi watunga yeebaka. Omanyi woba omanyidde osula ne munno ssebo olw'otamulabye. Otandika okwebaka nga byeweebaka si bikyajja. Yeebaka naye nga byeyeebase tebikyajja. Atandika okulira nga takyefuna bulungi. Tugenda maaso. Kati aba ali wano si kwekuulira akonkona.
kwa nini yami konkona modro yiyo agenda okulira omuntu akonkona modro eno gyatategeera saawa ziri 8 omwami okudde essaawa 8 nga bizinensi y'essaawa 2 ebeggaddewo wabaawo ekikyamu apaana waliwo ekizibu kyava yeetereza asooka ajja munnange aggulewo tugenda maaso ng'asooka atereeza asooka alabe mwami kiki owaayi mukwano kiki gwe noggulawo ng'atayagala nayombye naawe ng'otutunula bulala ne banne mwami ddala ssaawa meka zino n'otandika okutambula mazima nga toŋŋambe na gy'olaga n'olyoka okomawo essaawa z'otakomanga oba ofuna obuzibu mu kkubo nsonyiwa mukwano kati jjukira engeri gye baagula poloti nnaku zino engeri gye baagula poloti ebintu si byangu kati mbu babadde bagenza oleeta matiriyo buloka bazijje wala mu kirombe waseerera ate nga munange ke yamugamba nti ayagala amuzimbira ayagala abe ng'akola ku kyokwanguwa okuzimba munange kuba abakazi wano waŋŋamba baakutamaatama dda owulidde yensonga lwaki mbadde n'okupapa munange enzijje nkusange naye kyonna ekiriwo munange ensonyiwa sigenderedde kunyiiza bwe kiba nga kyowulira kikazi kyattu salabo kijjeyo amagye tugenda maaso ye Jacinta Nassali Original Names ali ne bbaawe manye ebyabaami byayinza okufumba naawe abadde ataamye n'olaba nga tolina nsonga lwaki osigala omunyiigidde omukyala ekisinga omutabula omwami buli wagenda akomawo mukoowu so nga omukyala naye aba ayagala okomewo ng'amaanyi gakyalimu alaba oba ate abaako emirimu erala gyakwongeraawo emirimu obe nga emirimu munnange ye enkeera bugenda okukya ku maliiri okwo ku maliiri genda okwetegereza omanyi ku makya omwami bw'oba ozuuka olaba mukyalo olaba ettama lyeriiryo yinza okukeera nga ettama lyoli lyakendedde agenda omukwatakwatako manyi waliwo kye bayita morning glory tugenda maaso omukyala ate n'akyuka n'atunula eri bannange mukyala ansobedde ebyokunkuba omugongo ebyo senga teyabimugaana ye mwana mulenzi ono akugizibwe Moses Original Names so nga tumulengedde mu firimu nyingi nnyo agenda okwata ku mukyala ayagala alabe kale oba abe yamutuma yabireeta omukyala wo n'ekikomera ataddewo geeti olugayo lw'egeeti ey'ekyuma kyatayagalira ddala omwami ono kweku kino kye bayita batya omuntu gweyagala obaako ky'omufunako n'agaana mukazi ansobedde kumbe eddogoli litandise okukola omukazi ono yali afa ennyo ku bbaawe
lengera bwatandika okubanga ate kyayagala amukwate nako omaze n'okinyuka omuntu atandika mpola okwetamwa munne naye nga naye lali tamanyi lwaki akola bw'atyo awula takyagala musajja ono mukwatako kwe kutandika okuzimbya omumwa siyo wettama eribulukuse atandise okuba atunula wetategerekeka efirimu egenda maaso era twagala tumanye lutala gye biggwera kakati munange oluvannyuma bakadogo ali wano ali ku ka TV ali muzikatundu kakala katuni agenda maaso anyumirwa katuni kitayi wako kyavaavaayo. Yes, Daddy. Good morning, Daddy. Wai wasuze otya kwe nasuze yoli otya jangu mwana wange tulabe ali mbukatundu mwana abadde alaba bukatuni omanyi katuni entambula ye yasinga osanyusa abaana ono ng'avaayo omukazi nga batandise omulogaloga atandika okutunula meme newulira ng'edda atandika okwesimba eddiika gyali kyali titakola omwami neyeetegereza omukyala abadde ow'essanyu maka muno atandise ozimba gatalanga komando gwe vaayo vaayo n'atandika okuyomba ebitakwatagana okerera ku TV jangu nagamba ntya anna omwami n'atabulwa genda mangu webake tozuuka nga sigambye webikata obulizeko n'omuntu enagamba oyinza okubeera n'omukazi nga tomanyi nti oluusi aboggolanga endebe mpa mangu fejjeeko kativi nayo kalinga ke baatega omutego laba engeri gyayimiridde ku bba obeere wakanga omanyi gwe mwami naye lwe bakwekiikamu ogenda okwetegereza omukazi atandise okukola ebitategerekeka nfuuse TV obadde oyagala kulaba seba okedde eno woleze omwana ondese eri oli eno seba osajja kudde n'omwana woleze mbu simanyi wala akatuni kumbe yakedde n'aleka omwami mu kisenge omwami musajja ati adde ayagala mulumya kawundo omukyala kyamulemye kadde wayagala kulaba kotuuse okundeka mbuliro ddeno kumbe n'olina obusungu bumutta tomanyira tewannemesezi oba eddandi erinze nampa zewaze oli eri weesiriwaze anja kukuba ogwo ogutwe nga wayitawo olunaku olulala embeera etandise fuuka ya mpi okuva ne leero manya nti toliddamu kundaba ogenda okwetegereza message ezitandise okujja noonyaako yamuweereza voice message omwami nga mugani mukazi gwenkumaze era togenda kuddamu kundaba mu bulamu bwange ani gwomanyira omusajja nno oyinza omulyako emmere naye waliwo ekintu ekimutabula beera aweewo yayagala okusamba amakkati omukazi n'agaana nkulekedde omwana wo wuuyo n'okumwekakasa simwekakasa oba nze muzaala ndaba n'okunfaanana tanfaanana simanyi akaana wakazaalawa olaba emize omuntu otandika omuze ng'ogwetandikidde wekka ne gulyoka kukufuukirira ekize nga taddamu kwala simu agikube ng'adda ku simu ng'agikuba
omusajja takyagikwata. Gundi gwe kya bulijjo omusajja okulekwa aba omukazi n'anoba okuva mu maka. Naye ekintu mukazi kuddukako omusajja n'agenda, ekyo nakyo kiba kirala. Kano kali wano kabuuza taata gy'ali, tekamanyi ndo kagenda kusula njala. Maama kyaliko yekambuwaza. Viira mangu. Buuza kitaawo mumbuuza gwe mumbuuza wano. Genda mangu omunoonye gye yagenda. Buuza wano. Ndeeta ku olutwe. Nyagala taata. Oba omwagala mwagale. Olwo nkole ntya? Genda ebweru omunoonyi. Ndeetako olugezigezi. Manyiirwa. N'omwana amugasse mu lutalo. Yalebera. Yawulira ng'alebedde. Kumanyiira basajja. Abakazi b'oku mizigo baloga. Akuloga n'akumalamu empisa. Kubanga kyonna ekikumira omusajja oba ekikumira omukyala mu maka z'empisa n'engeri gy'abayisaamu bbaawe. Kale gwe bw'oleeta empisa embi ate weekangayo omwami akulekedde amaka. Ennaku zino batambula butambuzi. Egy'emizigo andi si aba yaguzimba. Omulogo ye n'afunamu. Takyalina nazireeta sente, tokyalina wadde esente ezigula amazzi. Alinga akayuuya. Ne bambi kyali kyabaza ettama. Ennaku ekikuba naye ettama buli lunaku libunduka. Enviiri zo yali yeewaana nazo, takyalina wadde sente ezisiba enviiri. Amazzi yagereetera. Ku mizigo okwo kubanga amazzi ogajja ku luzzi baabo bawa layisi. Ebyo bye bibeera awo bimenya abakazi. Bafumbye emmere. Tebafumbye olwaleero. Baba batunda balaba bamulirwana tebafumbye babasekerere. Mukenda ajja kumulya. Balinga bali enkoko. Kati enkoko tekyalina weeva. Kati ng'okyali ku ebyo atandise n'okugenda n'akasowaani ewamulirwana. Babawe ku mmere. Owaye kikyate. Naye kati okuyita nga tovaayo simanyi balo gyali. Azze kusaba nva. Soko ombulire. Amaanyi no takyalina. Kiki? Ate nno kirabika omusajja muleka n'olubuto. Amaanyi gaamugwamu, takyalina maanyi, takyetegeera. Omuntu ayaza osaba emmere abanga eyazze munyumyemu. Agira mu ssaawa ez'ekyemisana teri kugambamu amasowaani tegabamala ajja n'eyiye. Eta tulabe munnange oba onolya mukene ono naye wali tomwagalira ddala. Yali talya mukene. Efirimu egenda maaso. Oba weewano oba weewa waliwo ajja asongasonga. Abeeno ebyensi bikyuka. Bangamba ng'obuvunaanyizibwa wano ku nnyumba z'abapangisa kituufu. Tusegendagala kyawo mbadde nsaba waliwo ku nnyumba gyenyiza okupangisa. Mupangisa mupya. Bagitutte. Bandabye. Kyabona bye bagala.
Anoonya nju ate landlord waawa n'ayagala nnyo ebikyala ebyebitiggula bino okubipangisa enju. Tuba tuli awo. Landlord ameingia abeno munjagazaaki bano balazimu mulimu abamanye ennaku ze mwabanjiza bwe bamanya nti ajja sente zange zino sente z'obumpa kale omwami teyazirese ate bawono alimu oluyayeyaye muvubuka bano bakyapiri kwata ebbaluwa ey'okwongeza ebisale eka gakyuse mugasome bulungi aleese amateeka amapya ku mizigo teri bwana sitama kumbala z'okwoleza mu lukuubo takyagalira ddala kawuyonjo siba nga nkyafu ogobwa. Waliwo olukuubo oluliko emizigo eginyirira negiri egy'emmanju egya layisimu ezeno zeze executive. Waliwo ne wingi eri okuli ennyumba ng'enzigi za bibaawo. Amateeka gakyuseemu abadde basasula nga 15 musasula nga gwakatandika ne bajjeewo omulogo waabwana aliwa mugasome bulungi naye lwakuba mbadde saagala kuba wano nga simulabi awulira bubi nnyo landlord kasitajja nga bapangisa baabanyirira tebaliiwo tula bulungi sikyamulabu. Omukyalo ono basasulanga nnyo naye takyalabika lwaki. Musome bulungi amateeka geego gendeesa amapya okuvuma muno omusasulira emyezi 6 mu maaso ku nnyumba zange nga sikyagala abantu baŋŋamba kuliko n'abafuuwa emmindi. Kyagala bafuuwa mmindi wano abalogo baabano ekikazi kyabwe tebakyakiraba baagala kiboneebone tebaagala kiraba wantu wonna nga kiri bulungi. Yakiraga Nalongo mulogo bakireetera eddogo lirere wa Nalongo likola bagenda tandika omubanja ez'enju agenda zijjawa omusajja alabika yakwata ekkubo n'amulekawo. Ekyo kye baali baagala ddala okulaba omuwala oyo ng'asiraana nga naye basiiba enjala babenga naye bamulaba ng'agisiiba. Kale nno gwe weena alina ky'olya Katonda nga alina kyakuwadde manya oluusi ate waliwo abalaba obubi nga gwe olina ky'olina. Abantu abasinga baba baagala mwenna mubeere nga muli bubi. Emirembe gyabwe egyo balaba bakeera mu mboozi kulya lugambo. Barandise omulaba bw'asiiwuuka ennaku zino kituufu omusajja yamulekawo. Kale nno ebintu by'ensi bizibu nnyo. Lyessanyu ly'abaana bawala bano nga balaba munnaabwe embeera emukubye bw'etyo. Kale nno abadde Ssekyewa Gonzaga akugizibwe Moses Mosh ne Nantale Suzanne eneyo bwetyo begenze. Tuyagala nnyo menya abayagala ebina Uganda akuume.